Abavubi ba Mukene okuva ku mwalo gw'Ekindi okusangibwa obubi balajaana olw'okuyimirizibwa okuddamu okuvuba Mukene ate nga bagamba mu kiseera kino abaana bangi tebakyasoma bagamba nti abazadde tebakyalina nsimbi kusula bisale byasomero ate n'ebikola ebikyambi byeyongere ku bavubuka bangi tebanabyakola. Era tusaba gavumenti esobole okutuddidirizaamuko abantu basobole okukola kubanga bw'otunuulira ennamba y'abantu abali wano ekyamazima okwatane ku mutwe kuba kati n'ababbi abantu bafuuka n'ababbi tebakyalina na byakukola. Bano bakulembeddwamu Amelu Kigundu ssentebe w'abasuubuzi ba Mukene mu ggwanga mu nsinkano gy'abaddemu n'abavubi ba Mukene mu mwalo gw'Ekindi ategeeza nti bagenda kusala amagezi gonna okulaba nga baddamu okuva Mukene kubanga abaana bangi tebakyagenda ku masomero olw'obutaba na ssente bazadde baabwe okusasula feezi. Dikilayini y'abaana abali mu masomero baliyo 40% bava mu masomero. Ategeeza nti bakuwanikira sipiika Jacob Maxons Oboth omubaka w'ewiiki Jimmy Kanabi saako minisita omubeezi w'eby'obuvubi Robert Migadde n'abakulembeze abalala okulaba nga omulimu gwabwe gusigalawo. Yene zo zino empapula honorable olaba ku mawulire tujja ku palamenti wabaawo abasirikale abavubi tetuli bayonjo nnyo mu byennyambala bwe batulaba mu zaajebo zaffe batukirize tuyingire. Agambye nti abavubi ba Mukene bagoberera amateeka aganabo bagonna okusobola okulaba nga balongoosa ennyanja. Shafiika Jimu okuva mu kibiina kya FIAN Uganda ategeeza nti kyamu nnyo okubanga etteeka ly'obuvubi litambula mpola. Ababaka abakiikirira ebitundu by'obuvubi ekyamazima twetuulako abantu baffe ne basigala nga banyigirizibwa. Tusaba amaloboozi gaffe nga regulations bwe zikolebwa ababaka balina ekkatala eriteeka minisita ku nninga gyatubuulire ennambika zino ziri luddawa. Ye omubaka w'obukiiko South Jimmy Kanabi asabye abavubi okuwandiikira sipiika ebbaluwa eraga obutali bumativu bwabwe n'okwemulugunya bateekeko n'emikono mu kiwandiiko kino. Bawandiikira ababaka baabwe aba palamenti basayininge bateekeko emikono tufune omwaganya ku floor ya palamenti. Buli mubaka wa palamenti asituke ng'aleeta petition yeyo ku floor ya palamenti. Tujja maliriza nga eweereddwa omwaganya nga minisita aveeyo abitebye lwaki ebintu bino biriwo ebiti. Asabye gavumenti okukwata ku tteeka ly'obuvubi amangu kubanga abantu bangi tebakyalina kyakukola. Naye ate gavumenti nandigisabye etteeka ly'ebyobuvubi teeka kkulu nnyo likwata ku ntunuusi z'abantu oba ku mbeera z'abantu lyandibadde lyanguyizibwako nnyo. Abavubi ab'enjawulo bakulembeddwa mu ssaawa ya Nakalyowa batubulidde olulimi lwe bayitamu mu kitundu kyabwe nga n'ebyokulya awaka byababula. Essaawa eno Mukene yabula ennyanja baagiggala sikyasobola funanga bwe nafunanga kuba bamunona Tanzania na Kenya ne bamuleeta wano. Naye ebbeeyi gye bamutuguzaamu era eba nzibu. Kati obukene bw'osanga bw'olaba kukuba abantu baga nti bavuba tetuvuba ensi bbiri Kenya Tanzania be baleeta Mukene wano be bamuleeta batulekera ennusu 10 kitya kimu. Odifrese Mpija yakusakidde gwino ku Bukedde TV.